Wandi wadde kuyageze kutta ebere nina kati nalifuna mu Yesu nalifuna mu Yesu essanyu lye nina kati nalifuna mu Yesu nalifuna mu Yesu olina kyeŋŋamba beku Yesu ani yakulimba olina kyonnimba egatta olabe kyeŋŋamba olina kyeŋŋamba beku Yesu ani yakulimba olina kyonnimba egatta olabe kyeŋŋamba Loma komanda onanire ntaluka siku ya kalenda ulino sema siku edunda tenandi wadde waseka kati namekadde okugera masada byali bya mamba kabuli kubeera kutonyumbiza byanca mukitongo twasalako nga bapanna naye kati representing Jesus Christ ebebere nina kati nalifuna mu Yesu alifuna mani nalifuna mu Yesu esabule nina kati nalifuna mu Yesu imbanange alitamdelole olina kyongamba beku Yesu ani yakulimba olina kyomiliyoni egatta olabe kyeŋŋamba olina kyongamba imbanange oli muntu asina mazina ge oli muntu waali asina mazina ge muntu n'obujulizi bwe oli muntu waali n'obujulizi bwe mpulira akujja mu nnimiro akuza ku nguudo z'e Kampala akujja mu nnimiro emmotoka onyola ku nguudo z'e Kampala ebebere nina kati nalifuna mu Yesu nalifuna mu Yesu esatule nina kati nalifuna mu Yesu nalifuna mu Yesu olina kyongamba beku Yesu ani yakulimba olina kyonnimba egatta olabe kyeŋŋamba olina kyongamba beku Yesu ani yakulimba nate olina kyonnimba egatta olabe kyeŋŋamba. Gospel music to the world is a rich